kakati wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Isa alayhi salatu wassalam ti inni mutawaffika ngenda kukwebasa warafi'uka ilayya nkusitule nkutwale jendi wa mutahhiruka min alladhina kafaru nkutukuze kwaba abachi abakafalira wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyamah mberenga nsitula aba abakugoberedde teweeralikilla Allah munyweza amugumya waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyamah aba kugoberera bibagenda okubeera waggulu w'abakafiri okutuusa ku lunaku lwaki okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti yategeeza nabbi wa Isa alayhi salatu wassalam nga adawata obulumbaganyi obulabe okuva mu bayahudi bususse okubeera obw'amaanyi. Yamutegeezaako Allah namugamba nti inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyamah. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza nabbi Isa nti mazima ddala ngenda kwebasa wano tawaffi eri wano eri makulu gaki ga kwebaka nga Allah bwe yagamba nti Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeebasa emyoyo hina mautiha mu kiseera ky'okufa kwajo. Okufa kutegerekesa yani mu kiseera ky'okwebaka kwajo. Ayo wenzike egamba nti fayumsiku allati qada alayha almaut ogugwayagadde teguzuukuka n'agukwatirayo. Genda okulya nti gundi yeebase yagenza okuzuukuka nga muki nga mufu. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نالك emyoyo gyayagadde emirala okutuusa ku lunaku ku budde bwe yageererako okubeera nga gikola gitya gitwalibwa olutwalibwa olw'okufa okwannamaddala. Tuli fenna kakati wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wanaatugamba ti yagamba Isa alayhi salatu wassalam ti inni mutawaffika ngenda kukwebasa warafi'uka ilayya nkusitule nkutwale jendi. Tuli fenna wa mutahhiruka min alladhina kafaru nkutukuze kwaba abachi abakafalira wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyamah mberenga nsitula aba abakugoberedde teweeralikilla ate abantu bange bensigazima abasigadde mabiga Allah munyweza amugumya waja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyamah aba abakugoberera bibagenda okubeera waggulu w'abakafiri okutuusa ku lunaku lwaki okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Ino aya tugenda kugiraba mu bugazi bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Thumma ilayya marji'ukum oluvannyuma mwenna mudde gyendi eri Allah subhanahu wa ta'ala fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun mberenga namula wakati wammwe ku ebyo bye mwakolanga mutya bye mwayawukanamu. Wano Allah subhanahu wa ta'ala asuubiza nabbi Isa alayhi salatu wassalam ebigenda okubeerawo ku Isa alayhi assalatu wassalam. Akanyolagano kagenda mu maaso wakati w'abayahudi n'abanaswara. Seeka ensonga eyo nga bw'ogireese nti Allah wano gamba nti nno inni mutawaffiika ngenda kukwebasa. Ekyo kirimu okwanukula ebimu ku bibinja ebyezza eri Busiraamu
naye nga ekituufu ekibinja kino si kya mu Busiraamu nga be bakadiyani oba abahamadiya. Abantu bano bakafiiri. Bo ekigambo kyabwe bakwata aya ya Qur'ani yo ne bagivuunula ku ntegeera eyaabwe nga bwe balaba amakulu ag'okungulu ne bagamba nti Isa yakola ki? Isa yattibwa era Isa yakola ki? Isa yafa. Bo tebagamba nti Isa yafiira ku musaalaba ne bagamba nti Isa yakola ki? Isa yafa, kubanga wano Allah agambye nti no inni mutawaffiika ngenda kukola ki? Ngenda kutta. Era kino kye tugamba nti nno ffe tugoberera Qur'ani ne tugoberera sunna si ku ntegeera ya buli muntu, si buli omu nga bw'alabye, wabula ala fahami salafi aswalih. Abaatukulembera abalongoofu bakola batya? Bwe baategeera ensonga eno, ddala baswaba baategeera nti no wano Isa baamukoze batya? Bagenda kumutta oba bategeeza Allah kumusitula ng'akoze eki? Nga yeebase. Abahamadiya bamanyiddwa min adalli wa akfari tawaifi almuslimin, byeimu ku bibinja ebyasinga obubuze n'okukaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala mu bibinja ebyeyita ebyabaki? Ebyabasiraamu. Era mugatta n'ebibinja nga agakhaniya. Agakhaniya abagoberezi ba Agakan, mu Luganda bayita Agakan. Bayita Agakhaniya, Ismailiya. Abo bayitibwa abo baulaba bayita batiniya. Batiniya bimu ku bibinja ebyasinga okukaafuwalira Allah tabaraka wa ta'ala. Bagamba Agakaniye Allah wa qawlullah. Ekigambo kya Agakan kibira kigambo kyani? Kya Allah subhanahu wa ta'ala. N'obukafiri obulala obuyitirivu bwe twakuwandiikira mu kitabo abashiya bebaani ku mutwe gwe twawa Abagakani ne tugaziya bingi kubikwatagana ku nzikiriza yaabwe. N'olwekyo tuddeyo wali ku aya. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okutegeeza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, akanyolagano kagenda mu maaso. Abayahudi ne babeera nga basala olukwe okubeera nga batta Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Wano we tuli twagalawo ensonga zino wammanga tuziwulire bulungi. Ekisooka, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tiyatubuulira tafasiru ennyingi ezoogerwa ku ngeri Nabbi Isa alayhi salatu wassalam biki ebyamutuukako mu bulabo obw'amaanyi bwe baakola. Wabula Qur'ani enywezaawo bulungi obulabo obwo nga buwulidde mu aya eyo ne aya endala wa makara Allah wallahu khairu almakirin. Kitegeka bulungi nnyo. Qur'ani enywezaawo bulungi ensonga ezo, obulabo obwaliwo, okwagala okumutta n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala yataasa atya nabbi we, yani biki ebyaliwo, yatambuza atya ensonga eyo. Allah tebitulaga mu details, era ffe abasiraamu titubiyingiramu, tuli fenna. Wabula tukomaawo nyini Qur'ani we yakola etya? Wa makaru, ne basala enkwe. Wa makara Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ateekateeka kirala ekitali ekyo bo kibasuubya kibagenda okukola batya? Okutuukako. Wallahu khairu almakirin. Songa ekya Allah subhanahu wa ta'ala kyali kiteekeddwa okubeera nga kyekikola kitya? Kyekiyitawo. Kitegereka. N'olwekyo ebikwatagana ku muhakama ebyagendewa Pontiyo Pilato amuteeke mu kkooti amusimbe mu kaguli, okubeera nti nno waliwo abayambazibwa ekifaananyi, bigambo biwerako byosoma. Waliwo omuvubuka eyeewaayo mu abo abaali Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, okubeera nti agenda okwambazibwa ekifaananyi kya Isa alayhi salatu wassalam nga ye kenyini ye yeesaddaase, eyo version weeri. Waliwo okubeera nti Yuda Iskariyote eyali amulyamu olukwe ye yalugwamu yayambazibwa ekifaananyi, ekyo nakyo kikola kitya? Ekyo nakyo weekiri. Waliwo details eziryawo, enkoko weenaako okulimira emirundi 3 mujja kwa munneeganye, ebino bikola bitya? Weebiri. Waliwo okubanaaza ebigere, buli naatuka n'agamba nti nedda mukama waffe totunaaza bigere, n'agamba nti agaana okumunaaza ebigere si wamunze nange sikola ki? N'ebirala bingi ebiri wakati awo. Ebyo byonna ebifaanaganako bwe bityo. Obusiraamu tebwatuwa details yonna ku bintu ebyo, tuli fenna. Wabula obusiraamu bwatukakasa bino wammanga. Wama qataluhu, tebattaani Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Mukaweefu beewaabwe gwe baaliko okwagala okutta Isa alayhi salatu wassalam
ma qataluhu tebakola ki wama salabuhu tebamukobelanga kuki ku musalaba ebyo Allah yabitwegambira mu Qur'an ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinywezaawo mu sunna yenzikiriza yabaki yabasiraamu kakati bino wammanga tubyetegereze bulungi ekisooka ekigambo kya Allah wamakaru wamakara Allah wallahu khairul makirin kinywezaawo obulabe obwaliwo wa qawlihim inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasul Allah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wano kyenjagadde wano kigambo ki naam inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasul Allah ebyo ebibiri ebyo wamakaru wamakara Allah neno aya eyokubiri binywezaawo obulabe obwaliwo nekawefe w'okumutta n'ebyo ebyeddira ebifaanaganako bwe bityo kireka bulungi ekyo Qur'ani ekikola ki ekinywezaawo ekyokubiri Qur'ani kyerimbisa amakulu Qur'ani kyenywezaawo enywezaawo obulabe obwo ate nebaako nebyerimbisa kwebyo ebyetoolodde sinaariyo ekyo wama qataluhu tebakola ki tebamutta wama salabuhu tebamukomererako ku musalaba ekyo Qur'ani yakijjawo tuli fenna tekibangawo bulimba kanwabaawo ekyokusatu walakin shubbiha lahum nekyabafaananyirizibwa Qur'an tiyasukka waawo kutubuulira ngeri ki gyekyabafaananyirizibwa bwe tugenda mu sunna tetusanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga atunnyonnyola nti bakwata Yuda Iskariyote eyali amulyamu olukwe ne bamwambaza egundi n'abafaaniranga kino nekifaanana bwe kiti tuli fenna nti oba omuvubuka yakola bw'ati wabula tukakasa ekyo Qur'an kyayimirizaawo wama qataluhu tebakola ki wama salabuhu tebamukubenda kuki walakin shubbiha lahum balowooza nti bakikoze naye nga tebakoze eki details y'engeri Allah yashabbaha kubo Allah tekikola ki obusiraamu tebutugamba kuyingirira byetayinaako ki byetayinaako kumanya almuhim nabbi Isa alayhi salatu wassalam obunnabbi bwe mu baana ba Isirayiri bwakomaawo Allah subhanahu wa ta'ala namusula namutwala agenda mukomyawo ku lunaku lw'enkomerero yagamba alayhi salatu wassalam walladhi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu maryama hakaman muqsita mazima ddala ajja kukomawo Isa mutabani wa Maryam nga zenga mulamuzi omwenkanya agenda okulamuza sharia y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tuli fenna bebitiibwa abagoberezibwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwe bamala okwawukana nabbi Isa alayhi assalatu wassalam batandika da'awa yaabwe kharaju min baiti almaqdis bafuluma baiti almaqdis tuyina endagaano bbiri endagaano esooka tugirabye wano mu aya eno gye tusomye wajailu alladhina ttabauka fawqa alladhina kafaru ila yaumi alqiyama Allah agenda kusitula abantu bano ng'abasitula kwabo abakaafuwalidde okutuusa ku lunaku lwaki Allah asuubiza nabbi Isa nti nno abagoberezi be abo baalese mu persecution baalese mu mbeera ey'akazigizigi teyeeraliikirira bino Allah imugamba tannakola ki tannamutwala agenda kubabeererawo ng'enjogera ennaku zino bwekola etya bweri naam agenda kubakuuma agenda kubataasa agenda bakumira eddiini bal agenda kubasitula kwabo ababayigganya mu kiseera kino kitegerekka aya eyokubiri fa amana taifatu min bani israil ekibinja ekimu nekikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nekikkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam mwabo bennyini ba bani israil wa kafara taifa ekibinja ekyokubiri nekikola kitya nekikaafulira Allah subhanahu wa ta'ala nekikaafulira nabbi Isa alayhi salatu wassalam fa ayyadina alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin ya aya yokumeka eyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala nasitula abo abakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam kwabo abamukaafualira ne bawunzikanga Allah subhanahu wa ta'ala batadde kuki batadde ku ntikko bafuluma ne batandika daawa yaabwe ne bagenda sharqan wa gharuban abamu ne bakwata esaidi y'Emisiri abane bakwata saidi ye Faris Iran n'ebitundu byonna ebiri mambuka eyo abane bakwata eno byondo bya Buwarabu abane bakwata ebifo ebyenjawulo era nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okutuma ng'enna jirani waliyo baki nga banaswara be baliyo ng'Yamani baani abaliyo
banaswara agamba ani agamba Muadh innaka ta'ti qauman mu lafdhi ndala innaka ta'ti qauman ahla kitabin fa idha ataitahum nam bo bajidde bagambi bin wammanga ne yamuteeka bulungi namugati jogenda ba ahlu kitabi bali banaswara be bali najirani ne bitunde byali bikoze bitya ebyetolodde awo tuli fenna bano be tuliko mu kiseera kino tulina bakkiriza abasajja abalongoofu abasajja abalungi abafa ku ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne batandika okukola daawa ne kitwala ebbanga lya myaka 10 ana faqawiyat shawkatuhum ne bagaziwa yaani we bagenda abatali baana ba Isirayiri bayangwa mangu okukkiriza daawa ya tawhid baba yahudi babalese muki mu Baitul Maqdis basigadde beeswantira omwo banne bafuluma ne bagenda bwe bagenda ebweru mu bayitibwa ba Gentiles bebani mu lulimi olwarabu laula fusilati ayatuhu ajamiyu wa madha wa arabi mu kiseera ky'ababani Israel abantu bali bateekulwamu emiteeko emeka ku mulembe gwabwe abaana ba Isirayiri Allah byali yasitula tuli fenna abaana ba Isirayiri abasigadde bonna ndi muyindi ndi mufirika ndi muzungu ndi muki abali bayitibwa ajim nam bo babayitanga ba Gentiles kitegeeza mbufunze nani ju atali muki atali mu Yudaya kitegereka abayudaaya be bali abalangira Allah yali yabasitula Qur'an ekinywezaawo tuli fenna ya bani Israel abange mu abaana ba Isirayiri mujjukire ebyengira bya Allah subhanahu wa ta'ala biyabawa wa anni faddaltukum ala alalamin natuko kubeeranga yabasitula ku bantu bonna abali ku mulembe gwammwe kireka bulungi Allah yali yasitula abaana bani abaana ba Isirayiri kakati bwe bafuluma bana abatalina kiburweyo eyo gamba nti ffe ebyo tubimanyi ffe bannannyini kitabo ffe tulemedde ku kino bo gye bagenda bafuna daawa nga mpya kubo tawhid bw'omutuusa ku myoyo emiramu gyanukula buki gyanukula bwanukuzi n'olwekyo bayanukula ne baanukula Abawarabu ne baanukula Abafarisi ne baanukula abali ku saidi zeri ebuzungu ne baanukula abali ku saidi eno emisiri ne baanukula faqawiyat shawkatuhum ne bakomawo ne balwana olulwana lukafungula nki lukafungula nkete ne bawangula abayudaaya abali mu Baitul Maqdis fa akhrajuhum al-khuruja an-nihai ne babafulumya mu Baitul Maqdis olufulumya olwasembayo tebaddanga okujja kuwano jjojuuzi emyaka 8 emyaka emeka emyaka 8 bino byaliwo emyaka 1956 egikoze gitya tebaddanga qatta'ahum Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi umama era olunaku lwe bafulumizibwa ddala lwe bavaamu n'okutuusa olwaleero n'okutuusa olwaki balujaguza bwe tugamba okujaguza ndowooza kikola makulu ga ssanyu si bwe kiri they commemorate that day tukiyite tutya olunaku lwe balujjukira ndowooza enjogera entuufu naam bajjukira olunaku olwo wonna woogera luyitibwa Tisha B'Av mu lulimi lwabwe Tisha B'Av lunaku lukulu nnyo mu ddiini eyo Tisha ebeera TISHA B'Av ebeera B n'oteekako akantu kali waggulu kali mukayita mutya n'oteekako A ne V B'Av Tisha B'Av olunaku olwo n'okutuusa olwaleero lumaze emyaka 1956 bakunguba olunaku lwe baafulumizibwa mu ki mu Baiti al-Maqdis era nga babeera buli ssaawa mu lunaku olwo bejjukiza beekunga beekonsolinga nga baga tulituuka ekiseera ne tukola tutya ne tuddayo ku Baiti aki al-Maqdis njagala mwewuunye omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi agenda okutumwa nga Baiti al-Maqdis erimu banaswara era basahaba bafulumya banaswara mu Baiti al-Maqdis
Futuhat bafulumya ba Christians mu baitiki awo na Sham awo na luddawa wali wakubyeko banasara tuli fenna naye awo munekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama atubuulira ku bubonero bw'ekiyama ng'abasiraamu bateekeddwa okulwanagana n'abayahudi olutalo kafungula nkete awo munekyo nga tebalina dawula kaanu qad qutti'u fil ardi umama bali basaasaanye mu nsi abamu bali eno abala bali eri bali kabinja abamu bali buli continent ng'eriko akabinja kabaki nga tebalina dawula tebalina maanyi tebalina kantu konna naye laba obubaka bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam laba akabonero ako naddala ffe abaliwo olwaleero bwe katahaqqaqa omubaka n'atuuka n'otugamba nti yaqtulu almuslimu alyahudi hatta yaqula alhajaru ejjinya ne lituuka n'okugamba nti ya muslim ya abdallah owange gwe omusiraamu owange gwe omuddu wa Allah hadha yahudiyu warai taala faqtuluhu ono muyahudi yekwese emabega wange yuno jangu omukole ki eyo nno hadithi erimu message eri abasiraamu abala batushi abayahudi olwaleero abayahudi engeri gye balina amaanyi amayitirivu ku basiraamu naddala ab'ebitundu ebyo waliwo ensonga bbiri ensonga esooka endagaano ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ya mazima eteekeddwa okubaawo kitegereka bali ensonga ziri ssatu endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala eteekeddwa okukola etya eteekeddwa okubaawo bajja kulwanyisibwa era bajja kuwangulwa ekyo tetukiinaako shak wabula ekibuuzo ddi Allah yasinga okumanya ne waliwo ensonga ey'okubiri abaffe baani abagenda okulwanyisa abantu abo babawangule be bano ba ubadul qubur be bano ba almaniyin ba secularisti abajjudde mu busiraamu nam abakwata eddiini ba liberals ba freedoms abantu mubaleke oba n'abasinza entaana oba bano bakuburiya bano bahu abagenda okulwanyisa abayahudi oba n'abashia barafida abasinza Ali nobala bekalibala nga bekuba emiggo betema bekole batya nga baga nti be baliwo okununula Masjid al-Aqsa tuli fenna hadithi ene tubulira baani abagenda okununula Baitul Maqdis abagenda okuwangula abantu abo ebatubulira etya ya muslim ejja ligamba litya ya muslim wange gwe omusiraamu wallahi ejjinja terisobola koowola muntu asinze entaana niriga nti wange gwe musiraamu gwe wallahi ejja terisobola koowola zidoro naam zidoro mumanyi naam atikidde entalabuusi nga ne musaba agenda naam oyo zidoro terisobola koowola zidoro nga jjinja lirimu koowola kubanga kino kiba kyamagero sibe kiri karamatul awliya sibe kiri ya muslim owange gwe omusira ngaliko wole afanako bwatyo la ate dini temugisussa enyanga ligamba ti ya muslim ngaliko wole oyo edini temugisussa abagabwe batyo ngejinja gwe ligamba ejinja Allah alyogeza kuyita oyo nti owange gwe musiramu tuli fenna la ya muslim owange gwe musiramu ya abdallah owange gwe omuddu wa Allah laba sifa ya ubudiya egenda okubeera mujje erigenda okulwanyisa abantu abo libawangule ubudiya okubeera nga muddu wa Allah gwe bayita omuddu ejjinya terigenda kuyita muntu nti muddu wa Allah nga mawale ku mateeka ga Allah naam abasiraamu nga tebali muteefire ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ejje erigenda okuwangula abantu abo lyejje erifa ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala erifa ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala eriri kunzikiriza entuufu eri kunzikiriza enki ya muslim ya abdallah hadha yahudi warai ta'ala faqtulu mulimu ensonga ey'okusatu yeriwa okubeera nga mmwe abaliwo olwaleero abange mmwe abaana Adamu ng'oggyeko okubeera nti nno muteekeddwa okwedduukirira okufa kubali kumpi nnyo naam tuteekeddwa okumanya nti n'ekiyama kiri kumpi ddala kubanga iyo alama min alamati madha
As-saa awo kabonero mu bubonero bwaki bw'ekiyama abasiraamu kubeera nga balwanagana n'abayahudi babafulumye mu bifo ebyo. Tuli fenna n'olwekyo n'enkomerero ekoze etya esembedde kubanga tumaze okubalaba katajammao nga bwe yagambye Shaykh Fawzan hafidhahullah ng'ayogera ku ebyo ebigenda mu maaso naga nti abange ekiyama kituuse yani ekyama kikoze kitya kisembedde kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaranga nti nno babani Israel bagenda kuddamu bakuŋŋaana wabeewo olutalo olw'amaanyi wakati w'abasiraamu n'abaki n'abantu abo. Idhan ezo ensonga ssatu abasiraamu ziteekeko ebiki muziteekeko ebirowoozo. Baakomawo ne balwanyisa abantu bano ne babawangula era ne babafulumya mu ggwanga eryo erya Baiti al-Maqdis ne bagenda. Wano waliwo ensonga endala etawaanya nnyo abantu, y'ensonga egamba bazze mu nsi yaabwe, eyo nsi yaabwe Katonda yagibawa n'olwekyo bakomyewo mu nsi yaabwe balwanira ttaka lyabwe. Ekyo akyogeza ghayatul jahl, akyogeza butategeera ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abaffe abaana ba Isirayiri bwe baali bajja mu kifo ekyo Allah ng'abaleeta mu kifo ekyo mwalimu abantu, ekifo ekyalimu abantu, aljawaabu kyalimu abantu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu abagamba mujje mulwane, bagamba nedda, ettaka lino lirimu baakiwaja abasajja baakanywa musaayi abazibu ennyo. Inna fiiha qawman jabbaarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, tetuyinza kuyingira kifo ekyo okutuusa nga bakoze eki nga bafulumyemu. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, singa banaabe abafulumye mu kifo ekyo nga naffe tukola tutya, nga naffe tukiyingira. Yusha ibn Nun alayhi salatu wassalaam naga nti abange muyingire mu kifo ekyo Allah ajja bakwatirako. Bino twabiraba mu episode eyakola etya eyaggwa. Naye baamugamba lan nadkhulaha abadan, tekisoboka ati tuyinza kuyingira kifo ekyo maadaamu fiiha, ebbanga lyamananga mwebali. Fadhhab, genda gwe Nabbi Musa, anta gwe wa rabbuka, nani ne Allah wo n'omulezi wo, faqatila, olabi alfuthnain, faqatila, mulwane mu ababiri, inna hahuna qaidun, fe tuli wano tukoze tutya, tuli wano tutudde. Bwe mumali okuwangula olutalo mutegeeze ko tukole tutya, tujje. Kyekyali wano ensonga bbiri muziwulirize. Ensonga esooka, bano baali ba ahlu kitaabin, baali ku sharia Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam, era mwali mufumbekeddemu mubo abakkiriza, ng'abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala baasuubiza ensi eyo. Mungoberera? Ensi eyo yasiŋŋaanibwamu abantu baamu bakanaaniyuuna, lakinnahum kaanu kuffaara, baali baki? Baali bakafiiri. Fa akhrajahum Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'abafulumya mu kifo ekyo. Bal wa amara biqitalihim, n'alagira abaana ba Isirayiri, kubanga bo bali ku ki? Bali ku tawhidi, basinza Allah subhanahu wa ta'ala, bali ku iman. N'abalagira n'obalagira bakwate ebitala babalwanyise, babatte, babafulumye mu ki? Tetuyina zambi ddala lyonna Allah lyatugamba lyali ku bantu abo, okujja kukuba nti baali bakafiiri bafulume mu kifo ekyo, abaana ba Isirayiri babalwanyise babafulumyemu, bo bannannyini imaani babeere nga bakola batya? Babeere nga badda mu kifo ekyo. Kitegereka? Idhan bima stahaqqu hadha almakan, Allah bwe yali abawa ekifo ekyo yali abawa kyaki? Yali akibawa li imanihim, olw'okukkiriza kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Be baali abakkiriza abanene mu nsi mu kiseera ekyo. Kitegereka? Eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri, kasaba akola ekyo ne bakola ekikolwa ekyokukafalira Allah subhanahu wa ta'ala, ne beekyanga ne bafuuka baamu ne bava ku bukkiriza, Allah yabagaana okuyingira ekifo ekyo. Liannahum la yastahiquuna, tebakigwanidde, n'abagaana okukiyingira. Allah kyabagamba fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard. Allah naga bimba mwetu bimufaanana, then temugenda kukiyingira
emyaka 40 mudde mu nsi muddemu mutandika kukola mutya okubungeeta n'okubundabunda mu nsi. Fala ta'asa ala alqawmi alfasiqin, tosaasira bantu abatategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli fenna mu bintu ebyo ne tuyigamu ensonga etya emu nti ekifo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa bannannyini imaani. Yakiwa bannannyini ki? Imaani, abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kifo kitukuvu, kifo ky'abannabbi, nabbi Ismail, nabbi Yaqub, nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam, nabbi Ibrahim, kifo kya butukuvu kiriko masjidi ey'ekitiibwa, essinza ey'ekitiibwa okuva edda Baitul Maqdis. Kitegereka n'olwekyo ayya kafir, buli muntu yenna akaafurya Allah subhanahu wa ta'ala la yastahiqu hadha almakan, aba tayina right ku kifo ekyo, abatagwana kubeera mu kifo ekyo, kubanga bannannyini kyo asalatan, abaali bannannyini kyo Allah yabafulumyamu wakaafulira Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo abayahudi kasaba akaafulira Isa ibn Maryam, kasaba akaafulira Yesu, ne bamukaafulira ne bagaana okumukkiriza, ne bamuyita omwana w'obwenzi, ne bamuyita omulogo, ne bamutuuma buli kibi, ne bamulwanyisa, ne bagaana okumutta, baggwebwako right y'okubeera mu kifo ekyo. Eyo yentegera y'abakkiriza kuva dda. Tuli fenna era Allah subhanahu wa ta'ala yennyini eyali yabawa ekifo ekyo. Fa ayyadina alladhina amanu, Allah n'abakwasizaako abo abaali abakkiriza, ala aduwihim, ku balabe baabwe bajjuuzi abaganye nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Fa asbahu zahirin, bano abaali bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ge bagozi ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam, Allah n'abasula ne bawunzika nga beebaawa, ne bawunzika nga be bali ku ntikko. N'olwekyo ekifo kyaki kyabakkiriza, kifo ky'abasiraamu. Era abasiraamu abaali bakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam tebaafunamu ntengereze zonna kulwanyisa babani Israila bannaabwe abaali bakaafulidde Allah okubafulumya mu kifo ekyo. Mungobera bulungi? Kubanga fa amana ta'ifatu min bani Israil, tebakitegeera ko nti ekyo kifo bakistahakka wadde nga bali ku bukaafiri. Kyebava badda ku bannaabwe ne babalwanyisa ne bafulumya mu kiki? Ne bafulumya mu kifo ekyo. Ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi nga amaze okuvaawo, sahabi w'ekitiibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu al-Faruq ali ku ntegera yemu nti ekifo tekibeeramu baki? Abaali mu kiseera ekyo baali baavadda ku nasraniya, baavadda ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam eyali ku busiraamu obuki? Eyali ku busiraamu obutuufu. Baavadda ku ekyo baddadda ku tathlith, bali ku trinity, bagamba Isa ani? Isa mwana wa Allah, Isa ye Allah yennyini, Isa obwakatonda bukolebwa basatu, Isa ne mwoyo mutukuvu ne taata. Ne bagamba bwe kityo kifaanana. Mwe abali mu kifo ekyo eyo yenzikiriza yammwe ku Allah subhanahu wa ta'ala, ne bayingula ejje ne babafulumya mu kifo ekyo. Limadha? Liannahum kanu kuffara, kubanga baali baki? Kubanga baali bakaafiri. Eyo yemilla bwetu bwetambula ila qiyami saa. Era abakkiriza tebalitebenkera okutuusa nabo bakoze batya? Babajjeemu ne babeera ng'ekifo ekirimu baki? Kirimu basiraamu al-khullas. We tuli kati babani Israel babafulumiza mu kifo ekyo, bagenzeewa? Bagenze mu bifo ebyenjawulo. Mu bimu ku bifo ebyo mwe mwali Madiina. Bagamba kaakati tuwedde, tetusigaza ssuubi okuggyako al-intidhar binabiyin al-khatim, tusigaza kulindirira nabbi ow'enkomerero ono gwe tulaba mu Tawraati. Tugende mu bifo wagenda okutuukira, tubeere nga tumulinda, tumukkirize ajja tusobola tulwana naye, tudde mu kiki? Tudde mu kifo ekyo. Ne bagenda kabira 3, Banu Nadhir ne Banu Quraidha ne Banu Qainuqa, ne bawangalira mu Madiina. Awo wennyini we tugenda okutandikira. Waffaqa Allahu al-jamil ma yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.